wamalako contract yo n'okomawo e Uganda naye nga bw'ogezaako okubigobako oddeyo mu eyo ensi oba Saudi oba Dubai nga bakugamba nti mukama wo yakuleka mu sisitimu tosobola kuddayo mu eyo ensi kubanga walekebwa mu sisitimu. Njagala tusooke tuwulirize wano eno. Agambye nti I finish my contract in May 2025 n'enkomawo mu August 2025 bwe nakomawo waka njagala okuddayo e Saudi n'ensasula kampuni emu 1.2 million okuddayo e Saudi naye ne baŋŋamba nga bamaze okutwala sente ze bakyali ku Saudi kati njagala bakadaama bonna abaagala okuddayo e Saudi. Kaakati mukwano ogwe wenna nga wamalako contract yo oba wafunamu obutakkaanya ne mukamaawo n'akutika n'akoze e Uganda naye nga owulira waali agadde okuddayo mu nsi eyo okugeza Saudi koza abasinga Saudi nnyangu nnyo yakuyingira kubanga ssente zibeera ntono ezikuyingiza mu Saudi. Wamalako contract yo wafunamu obutakkaanya ne boosi wo oba wamalako contract yo n'omugamba nti kanzireyo e Uganda ngenda kubanga nkomawo okukukolera naye n'otuuka e Uganda n'otaddayo wa mukamaawo kati oyagala okuddamu okuyingira Saudi kubanga ke kasente k'olinawo kyokka bakugamba nti okyali mu system. Ono omukyala eyakoze komenti eno yawaayo 1.2 miliyoni kampani n'erya ssente oluvannyuma ne balyoka bamugamba nti ate tulaba okyali mu system. Kati ogenda kukola bw'oti mukwano nga tonnaba kukwata ssente zo kuziwa kampani kukutambuza oba agenti yenna okukutambuza ng'okimanyi nti oyagala kuddayo mu nsi mwe wali. Sooka okwate paasipooti yo ogende bakebere paasipooti yo oba boosi yakuggyamu mu sisitimu. Tokola era yakukwata ssente n'oziwa kampani oba agenti ng'okimanyi oyagala kuddamu kuyingira nsi gye walimu. Genda bakebere boosi yakuggya mu sisitimu oba yakulekamu. Bw'aba yakuleka mu sisitimu kiba kiraga nti okyali mukozi we. Okyali mukozi w'oyo boosi tosobola genda kukolera boosi mulala. Kino kibaddewo mu nkola ey'akafala sisitimu nga tennaba kujja. Ng'olina kubeera ku boosi omu. So kati buli lwe bakebera nga okyali mu sisitimu totawaana kugamba nti oba ate kangezeeko oba omuntu yenna takulimba nti gweta ssente wadde okyali mu sisitimu ffe tujja kukutwala. Okuleka nga bamaze okwogerezeganya ne boosi wo n'akujja mu sisitimu. Okuleka nga boogerezeganyiriza ne mukama wo n'akujja mu sisitimu. Eno kampani tasobola kujja mu sisitimu. Okuleka nga mukama wo azzeeyo mu Ministry of Labour ey'e Saudi oba ey'e mu nsi gye wali n'agenda n'akusayininga out. Kati ekiviirako kino baboosi okukikola abamu ogenda n'ovaayo n'omugamba ngenda kukomawo nkukolere. Kati n'abanga alinewalize visa yo, alinewalize inkama yo, weewaawo ng'oluusi yakola lumu ne returning ticket. Kati n'otuuka e Uganda n'olaba nga sikyasobola kuddayo wa boosi oyo n'obikoowa n'owummula akaseera ne katuuka n'ogamba ate kati kanziremu mbigobeko nzireyo e Saudi kuba ke kasente akatono okuyingira Saudi. Oyinza okuba nga miliyoni 2.5 oba 3 ezinaakutwala mu Dubai okola obwakadama nga tozirina ng'olinamu 5 oba 7 eziyinza tokuzzaayo mu Saudi. Kati mukwano sooka bakubere paasipooti yo. Ensonga endala lwaki boosi ono akuleka mu sisitimu? Boosi ono muyinza okufunamu obutakkaanya n'otamalaako kontrakiti yo. Kati mu butamalaako kontrakiti yo asobola okukikola ajjukira abamu nti balina emitima emibi asobola okukikola n'akuleka mu sisitimu. Kubanga ate abamu balina mentality ng'akimanyi nti nze namuteekamu ssente okumuleeta okunkolera talina ssente z'asobola kuteekamu genda mu nsi ndala.
kati nga ye alaba nti bw'anaakuleka mu sisitimu agenda kuba nkumaze. Oyinza okuba nga wakagenda wa boosi n'omukerako emyezi 4 myezi 5 ne mufuna obutakkaanya n'akutikka n'akuzza e Uganda naye n'ankuleka mu sisitimu ng'emyaka 2 girina kumala kuggwako. Kati ate abalala asobola okubaaninga mufunamu obutakkaanya n'akubaaninga. Abalala n'omugamba nti ngenda komawo nkukolere n'otaddayo n'akubaaninga. Kati waliwo okuba nga yakuleka bulesi mu sisitimu n'okuba nga yakubaaninga. Bw'aba yakubaaninga kitegeeza mu Saudi bw'aba akubaaninga ayinza okubaaninga emyaka 3 oba emyaka 5 nga tozzeemu kuyingira Saudi. Tewali asobola kujjamu bbaani eyo okuleka nga mukamaawo yagonze n'akuggyako bbaani eyo. Naye awatali ekyo olina okulinda bbaani eyo neggwaako. Bbaani weggwaako nti yakusiba emyaka 3 myaka 5 bwe giggwaako osobola okuddamu n'oyingira Saudi. So bw'oba okimanyi nti wali oyingiddeko Saudi n'ogifulumayo oba mu bubi oba mu bulungi naye ng'oyo wali agadde okuddayo sooka ogende batwere pasipoti yo nga tonnaba kuwaayo kasenteko. Ba agenti tebajja kukugamba bino kubanga bo beetaaga ssente. Kampani tezigenda kukugamba bino kubanga bo beetaaga ssente. Ojja kugendayo oba nnyonnyola bakugamba tusobola okutambuza. Leeta ssente bwe ziti. Obawe ssente bazirye kyokka oluvannyuma bakakuteme nti okyali mu sisitimu tokyasobola kufuna boosi mulala. Kubanga oli yakuleka mu sisitimu era mu Saudi government balaba nti olina boosi toyinza kufuna ate sponsor mulala. So kyekyo abantu bagala nnyo okuliira ku bannaabwe naye ng'amazima bagamanyi. Kati ffe tujja kuvangayo tukubuulira amazima. Okuleka singa boosi akuleka mu sisitimu n'ogezaako okwogerezaganya ne kampani eyo eyakutambuza luli mu kusooka n'oyogerezaganya nayo kati kampani eyo n'eyogerezaganya ne kampani ey'e Saudi ne boogerezaganya ne mukamaawo okulaba nti akujja mu sisitimu ate era boosi asobola okugaana okujja mu sisitimu ate nga era ekintu ekyo oluusi obudde tebabulina. So toteekamu kasenteko nga tomaze kuba nti ogenda bakebeereko mu sisitimu okulaba oliko bbaani oba oli mu sisitimu. Tubeera nga tutambula bwekityo. Vidiyo eno jagaliza munno naye ogimusindikireko. Baali Uganda nga yamalako kontrakiti ye apulaninga okuddamu okutambula ayingira e Saudi oba Dubai gye yali asooke yeekebere nga tannaba kuwaayo busente bwe ate kuwulira bwereere atandika okukaaba. Ekirala oyinza okuweerezaako munna n'ate omalako kontrakiti ng'akugamba nze boosi nno ngenda kumulima nti nkomawo naye sidda. Kamuweerezeko ka vidiyo kanabere ng'akimanyi nti singa atuuka e Uganda nga yeetaaza okuddayo mu nsi eyo asooke agende akebeze paasipooti ye oba teriimu bbaani oba takyali mu sisitimu ne mukamaawe omukadde. Then w'osangibwa nga toliko bbaani ng'ate ne mu sisitimu toliimu osobolera ddala okuddamu n'oyingira Saudi n'ogenda n'okola. Mukama abankumire nnyo atakumira mpeera. Tujja kuba nga tetusinkana mu vidiyo eziddako. Mwiraba.